Kambeke tusabe. Sabirani Bruno Betty. Tusabira Bruno Betty ne Bruno Pozi Bruno Betty ne mukyala we. Ne muhanya mukyala. Nasolo. Ayi mukama kitange tato wekisa. Tuli wano mu maaso go. Tusabira omuddu wono. Bruno Betty embeera gyayita mu nzibu nnyo. Yayanga yagenda nerega neteka ku mukazi owalakizale. Omukazi gwatasobola. Ali mugundi ali mu kona manda. Omukazi yagenze. Mukama kitange tato wekisa. Tukusaba omukazi Bruno Betty gwaddamu okufuna aberenga amwagala ku mutima. Alekera okwewanika ku bakazi batasobola. Ayi mukama kitange tata. Ayi mukama kitange tato wekisa. Tusaba Bruno Betty omukazi ena gwaddamu okufuna aberenga amwagala ate nga naye omukwano nga bweguli. Bruno Betty tumusabira tumutekako ekisa kya mukama. Alekera okwewanika ku bakazi batali sitekeze abakazi abagenda mumalamu amanya abagenda mukuula n'ebibuno babikuule. Kuno omukazi walakizale omukazi ebbanga lyonna lyamala naye tafumbanga ko wadde amakoloni amabibibi. Tekisoboka naye kanino nze nkubuulira. Mwogera biki bye. Alya kafe javazi. Je mutabeera mu maka gabo. Tulingiriza munnange omukazi baleetera muleetere emmere awo lwatuuka omukazi bamuleetera buleeteze emmere kuva ku makya bamuleetera ekyenkya bamuleetera ekyemisana bamuleetera ekyeggulo bamuleetera ekyakawungeezi buli lunaku ku dduuka yeewola looni yalya looni kwajja sente Bruno Betty wayagala omukazi owalakizale tumuwulira omuntu eri kibi nga kwagala mukazi walakizale oyo omukazi okimanyi tafumbangako atya ewa Bruno Betty tola nti amakoloni mangu okufumba neta gafumbangako ekoloni just ekoloni alya byalakizale omukazi yafuna walakizale kati ali mu nyumba akuba manda ali mu nyumba akutuddemu wakuba amanda naye kati kitukola kibako kibaita baki kitutandisa twogera tuli mu lakizale naye baba abakazi ba lakizale nze nakala bakyali bange nga babiri bafuna abakazi ba lakizale omu abeera Maya omulala abeera Nsangi omuwe Maya omulala w'Ensangi naye lwaki waliwo ekintu kyentunulira ate nga kituufu divorce wobanga olina omukazi like nemwekwanira ebbanga ddene nga tonnaba kukola mikolo naye wokola emikolo ate ebintu bitabuka anti kati ensi ebeera bye kubanga abantu basobola okubeera mu courtship ne beeyagala emyaka nga 6 kasabakyala omusajja kasakyala anti kati ffe omaze otulaga ffe abeene ebbali tumaze okujajinga kumbe ono oyo mukazi gwalina naye bane Bruno ke omukazi yandikya Bruno ke naye ebigambo biva mu ffe nande Bruno ke ayagala nnyo Bruno Betty ate bebamu nti bonna bawangayidde ku bakazi Bruno ke nga tuyapostinze kufiirwa kwa tata wa Jali tayinza kupostinga kubanga oluyimba balumujja mu Kisakiro Luseseme yaluza ku YouTube era namukuba strike oli omwana asaaga Jaliya balumujisaayo yaze nazika tayinza butajja oli kitaawe oyo omwana ennyonyi yazifuula kagaali Jaliya yaze nazika ennyonyi yagifuula kagaali Amerika mwana nga yajogawo dakiika 2 yatuuse dda by the way she's rich aina sente naye nga balinga kibi miranga nabiwowe bannaye ewa Bruno Betty Bruno Betty nze nabadde ne Kenya nanyumiriza emboozi nengamba sula ati sula nze twagala twogera amazima sula go watandika ebintu ebyo anti kati nze nagoberera ensonga yaabwe omanyi Bruno Betty omukazi we n'omukazi wa Bruno Betty muli muti yogera amazima mukwano gwange muli muti muli muti Bruno Betty anti saagala kugenda yeeyo nanti anyway Mr. Kisemakula yayimba akayimba wasa mukwano gwo inakuzunoke ka trending kajidde ddala mu message eriwe ya Bruno Betty wasa mukwano gwo tova ku nyashi nene nyashi ne yeta mbanange tukize tugane temujja tulisa mukene munsi yafolo kubamba abakazi kati Bruno Betty afunyewo ki yagenda ne nyashi anyi tujjewe ne mentality y'ekisiru nti buli mukazi ayine bina omukazi omulungi tajja kufumba enjogera yamu abasajja abaganda mujijjemu anti gwe walabyeko ye mwana gwe mpaayo omulungi afumbye tusokere wano mu industry wano wennyini
mpayo abakazi babiri abalungi nga bafumbye nze nkuwe 10 matali waamuza ekyalema kyo kireke ekyalema kyo kireke lema yitumuleke ne kati bano abasigadde abantu abeera abantu bo balungi nnyo Ruth Kalibala simufumbu nda waliwo abantu boolaba nabo ba Ruth Kalibala ekintu bakiruddemu kubanga Ruth oyo ne mwami Sensuwa bamaze kumpi emyaka nga 10 plus nga bali bonna kati abo tubaleke tudde ku bano bamikyakalo banjagala mikyakalo ani gwoyagala okwogera kuba kati ndabira ddala ngamba anyway ani gwoyagala okwogera anti kati olaba abantu bonna abafunye abaagalana naye nga mugendedde ku mabina simanyi ono alina ebisambi ebyeru tosobola kufuna bisambi bitereka teri nze nabagamba ate simanyi oba eno generation yaffe eno gye tulimu oba bagiroga bulozi omwana alina empumi eringa akabalaza k'ekereziya abantu kati ebintu bye basinzirako okuwasa abantu bino ebintu oba bitya edda omanyi edda ffe abaludde ennyo mu kintu kino wafunanga omuntu naye ngaomuntu omwegombyeko just omuntu oli ow'omunda n'ennaku zino omuntu alaba ebbina omuntu alaba feesi nagamba oyo gwe njagala okubeera naye so abo abantu bonna era tekina kisukka era asigala mukazi ate nomunaabo abakazi bemulaba abo nti erabika bulungi biki tebafumba era abasajja abasinga okuba n'abakazi abalungi bali kuyoleke abamu babakuba kanzi waliwo omuyimbi gwemanyi emakindi awo luwafu ezikyukira bamukuba enkya naggulo ninga omukazi mataala omukazi yakuba omusajja n'omusajja atya okuvaayo okwogera kubanga nagamba iba nagamba bateba naye mukazi iba nagamba omukazi abeerawo ne bamukuba bamwozesa empale bamwozesa obuleega nitalina kyakukola kubanga omukazi yawasa walakizale ani yawasa walakizale weruwafu abantu abasinga bonna owulidde tudde ku lakizale ya Bruno Betty kakati Bruno Betty munnange ali mukukaaba okitegeera tugende oli ali mukuwaga mbonywa olugambo lwa bbawa ale kati abadde ki fe just tumwogeddeko bwogezi munnaye nkunyumiza ki omanyi abayimbi tebawasa naye olaba ng'omuyimbi abuzeebuzeemu omanya ali mu bufumbo omanya ali anti kaduuka wali abaana baagane mbu yeekolera yebba wa anti kaduuka kati aba bagenda kuzaala mwana nga atunulikako yeekolera nga ye mwami anti kaduuka ye mukyala yeekolera ku kigambo kyatemu oyo omwana bagenda kutandikirawo okwogera nga alina ennaku 3 kuba kaduuka ayogera ne microchip kaduuka ayogera ne yeekolera ayogera kati yeekolera akomawo okuva e Kenya ali mu America nedda ali kale namulaba nga ali mu America yavaayo ne kalangini anyway gibazaala ani ali gundi Nairobi awo awangaalira tanaba kugenda mu America tabinaba kuyitamu akyabigobako biruddewo ati waliwo yagaana omusayiningirako tukimanyi laba nnoono tuddeyo wamma eri ewa Bruno Betty yafuna omukazi walakizale omukazi ebbanga lyonna lye yamala naye tafumbangako wadde amakoloni amabibibi kanino nze nkubuulira alya kafe javazi gyemutabeera mu maka ga tulingiriza munnange omukazi muleetera emmere awo lwatuuka omukazi bamuleetera buleeteza emmere kuva ku makya bamuleetera ekyenkya bamuleetera ekyemisana bamuleetera ekyeggulo bamuleetera ekyakawungeezi buli lunaku ku dduuka yeewola looni yalya looni kwajja sente yalya looni gomanye ebbanga Bruno Betty lyagenda okutwala kiyinza omutwala emyaka 12 nga sasola looni ey'embaga n'eyalakizale sente zabadde akozesa okulabirira gundi omukazi ati tokimanyi nti omukazi yali akola wali eri wano kugundi ku Grand Corner mu kibuga level 2 ng'oweta bwoti tasika chipusi atunda gundi atunda bino makeup artist akuba kasige era byalakiza omukazi ayagala lakizale oyo era Bruno yabadde tayinza kumusobola munnange yamujja ku TikTok anti ngamba nti yamujja mu kwanjula gakatumwa wallahi agakatumwa mugula fira mutoko kyagonyanga n'obukuba butonyerera wa TikTok yamukwana mu November twatuyingira January nga 13 ne tugenda e Masaka okumunona
mwezi gumu indako oba mwetegereza mu mwezi gumu ng'amazanga dakizale mabina bino so direke eriyo lya mutabula yene naba nga nakyalaba bina nga limulete obuzibu bina lya lakizale era bina lya lakizale mu mwezi gumu ne mutufu nange nengamba nengane kati bono yali kochi omukazi omulabi mu November obulidde January nga 15 tugenda ne tumukima no omukazi yagamba Bruno sikwagala gano ge mazima kuba nze mukwano gwange yagamba Bruno sikwagala yiwe yatandika omukwana namugamba I have my guy Bruno agamba biveke ebyo naawe oyagala ki yakwanjudde kati omuwala guy yali yagana okumwanjula mumanyi banavuka basimati waya bikibi kyabala obulungi balemezamu kwa babera banaku nga tebalina kasente kayanjula kati Bruno bet nagamba nze nsobola n'okwanjula kasaya mukubeeyo layini nasolo n'ayiika amavivi bamuyitana nasolo Ted yena solo Ted mumbejja n'ayiika amavivi nagamba ayusiwa amanya ayogeza kirimi ayusiwa Bruno osobola okunyanjula ati nsobola bonna nti bakirimi kumukaza ngamba kale pereza budget nadduka kodi Kampala waliwo abawola looni nga leta kyoyina ffe tukuwe emmotoka n'agisinga yengatto butusi n'ebirala Gomesi nya anti akatumwa amanyino kwambala Gomesi katumwa munnaye ng'asingayo ebintu ebyalake ebintu bye afuna omukazi owalakizale kazi owalakizale yafuuse ekizibu kati amanyine waali kati wakati mu kwogera gwe n'omukazi oyo yakugamba ki tuveeyo waki ogamba nti njogera naye sogera naye nga nti oba just tuli ba mikwano ne ku TikTok nawe just era bino byenkugamba bituufu Bruno bet tamanyi mukazi waali kati week says eki tamanyi ka audio akafunye nga akaba maziga kali kaddi anti awo nga bamugambye ebigambo nze anti kati kankube mukazi engeri gye yagenda Bruno aba ku TV akola pepe agenda okujjayo esimu okukebera essaawa agendeko mu WhatsApp nga bamutalikodde ekibuloko bamubulokinze nagamba basibya ddala mutima gutandika omukuba entunuusi zigira ziti Bashiru bamulaba Bashiru bamulaba kikinga toteredde dana amazina gatira okufira nga afumula nga kiki bamuza gatoteredde akamutwalako chano bamuza wayi kiki munnange addayo waka asula gundi awo bayitawo batya wano lungujja avuga emmotoka ye agenda erungujjaawo kazigoke asangako ekipapula umanyi olupapula gundi limu kati nawo wandikako ne maaka sebo oba nnyabo nze ngenze kyogamba ndi Bruno Betty anti Betty alimo yaga kanange nene omukyalo lwaki namunyigira nti wakati mukumubuuza yamubuuza sebo oba nnyabo kazi anaye ajoga oyo nasolo ojoga munnange namuga sebo oba nnyabo nze ngenze ekisumuluzo bikkula essiga litia n'ateekawo NB tonoonya Bruno Betty ngalowooza byakusaaga zino surprise zabeeramu agenda okuba ku ssimu erimu koodi n'abuuzabuuza naka kati ntandikirewo okubuuza mutuufu nga owokubuuza tamumanyi agamba nkoze ntya kati enkeera bajja ku mulimu naye okuba ekigwo anti entegetege zimufampye bamuyoya olwasula yekka mu nyumba ate yasula anoonya yagendako enansana kabulengwa amunoonya omwana gyasibuka simanyi ati bamubuuza onoonya ki noonya omuwala omunene ayina nyaki ayina empumi ayina amabeere matono ayina ebbina ddene bamuga ate tunaba kumulabako agenda anoonya asoka kabulengwa nansana n'avaayo n'agenda n'endejje n'avaayo n'ajja wano n'amasuba amunoonya nona amunoonyeza ku kiteeteeyi anti simu teziriiko munnange ng'anoonya buli wamu omukazi ng'abula kati aba ali ku mulimu bamuga tumulabyeko ayina mukwano wa mita kawuma amukubira essimu bafunamu zi break kawuma amukubira nti owaayo oliwa gwabadde onoonya tumulabyeko wano ku masitoowa sho yakomaawo
yawulinyirawo ka boda abantu genda songa avuddewo avuddewo so anoonya munoonye omukazi anoonya munoonye tagenda mufuna anti omukazi yasazeewo yaddayo dde wa x omukazi wa Bruno Betty yaddayo wa x ate akole ki yandibaddeawo oli walakizali be basinga okwetegeera yaddayo dda kati ensonga ki eyinza okuba nga yagobya Bruno Betty bingi mulimu kano kaki kamwetooloole mukasa jajja mukasa kamwetooloole Bruno Betty yabaddemu ensaasi kamwetooloole baziyita nsaasi I don't know anti bw'abanga ebikola byakalogo kaleezi kati banaye omukazi nalaba nga tajja kubisobola anyway omanyi tetusalira Bruno Betty musango nate n'omukazi tumudefendingeko mu ngeri emu oba endala oba ogenze divorce n'okyala maka ga mukyalawo nga bakyala basabi family basabi baddiini kati omukyala n'omuleeta ate gwe notandika kamwetoolole mukasa ndaali jjajja mukasa abakazi abakulidde maka ag'eddiini abatajja kubisobola yogera ekigambo kimu nti Bruno Betty yeerogoza bakwita kwerogoza byogenda mbasaba baganda kiki si kwerogoza tutambulire ku ekyo kusamira kiba kirala kusamira kwanduga abasasamira si kyogamba so munnange kati omukazi okusamira kwoli kwamazeeko emirembe waliwo okuba nti oli musamize ni waliwo okuba nti weeraguza nti kano kankonye ku kigere nti ojjajja mukasa jjajja atuuse ti ku mulimu eyo ne baluddewo okunsasula ojjajja muwanga yabiremesezza okubayita okweraguza ndi ne wolwalamu bulwazi omusujja wolwalamu bulwazi omusujja mpoze kijja kyasenga wange sinnakirima gwati kuwe musujja guno byabeeramu ebyo Betty byabeeramu mukazi naga kyenyo omusujja mmesobola ono waliwo n'ekirala ensonga enkulu omulongooti gwagwa gwamenyeka wano kati alina koloni nyabo wange abakazi no bagumira bingi omulongooti wakutuka makati wekapa bagezako bagende gundi eno oba ikajansi okuleta abasajja baguyunge babaguyunga bagugattiridde ne guddamu ne gukutuka kati bamusibako gata agattirira mugattirire omulongooti gwakutuka kati omulongooti bwegukutuka amakato oyinza gasigaza okitegedde newooba ofa nowoba nga guserungi wa Kampala wali wano omusajja mu 2007 yali serulungi wa Kampala naye omulongooti ogwakutuka teyazidde musigaza mukazi n'omu ate nno munaye ntera omulaba ku channel zammwe ezo ze mubeerako nga ndaba ayogera acacyanja naye lumu njamu kubaka layini ako lwakuba tetusinkananga wano nyamugo gwali omulongooti bagutereeza divorce luli wandeetera ebizibu nalo ndowooza twogedde kaama ebintu ne biyitamu munnange kati awo we tuli kati essaawa zino Bruno Betty ali ku mudaala gw'abanoonya tanatuuka tali ku mudaala gw'abanoonya naye akyali kunoonya muntu gwo kumunoonya amunoonya naye tayinza kumufuna kati omanyi osobola okunoonya omuntu katugeze osula nansana naye nga ne gwonoonya ali nansana naye nga toyinza kumulaba ono omuwala mugezi naawe ng'asula eri ku Yesu amaala ono omuwala mugezi ate Bruno Betty alowooza omanyi wetukwana abantu bano omukazi nga mukwano gwo asobola okugamba byayagala ne byatayagala naate kiba kituzaayo ku kiri nti obudde waliwo obudde obw'okwogerezeganya oba okutegeeragana batosobola kungamba nti mu mwezi gumu wafuniddemu omukazi mugenze ewammwe mweyanjudde nti omuntu oyo omutegedde kyabulimba ekyo so period eya December yokka noba nti gwe mu December yekka ebintu yabikolera ku speed nnyo anti ye yagamba yabuuza omukazi oyagala ki kunyanjula ko omukazi nangamba kyenkugambwa nakisobola nti gwe kyogera kakatuna mugulu bakuwaana ko ye kyagala bifaananyi bitya bifaananyi by'omukolo nga ndi awo nnyumye ye Bruno yalowooza
kwanjula nenga yali yagala bankubeko ebifaananyi by'omukolo nga nnyumye mu gomesi koyinaga otegeze okweyanjula komuwala webityo ninga sigenze kind of webityo ako buno sirika ebyo nja bikolera naawe omuwala yinga asirika manyi musirise tayogera tayogera era senga bino byasanze omuwala ayogera senga interview omuwala tayogera abambe ejja tobamanyi nalabye ku chat sezimu ngo omuwala alina gwayogera naye twabadde twogera zabadde zo ezabadde zitambula ku mutimbaga wazigabirani bahaka kirabika so twadde twogeramuko ensonga because olabe tuba tunoonyereza bino ebintu olina okumanya buzibu ki obwaviiriddeko kino kyonna wolokalika agamba musimaki akabamuloga okuwagala bulungi ekyo kisoboka anti kituzaayo wali eri tijjajja mukasa kamwetooloole mukasa omulagane nsaalinze kwolwo kwanza nali njagala bifaananyi ontwale ku photoshoot batukube ebifaananyi bankube si batukube ekyo kyanjawulo mukko Bruno Betty yekaka mu kifaananyi yereeta yesenda n'atuula mu fulemu kati omuwala agamba bino ebyokujja simanyi okukyala nange saabitegeera nalabiraawo nga bagamba owaayi wakyaziza omusajja n'abuuza abantu musajja ki ti Bruno Betty nammwe muleke oyo nsobola okumukyaza nti jangu olabe ebifaananyi nga yeye kyovula wali mu screenshot agamba simanyi kyandiko okukkiriza kwa Bruno inenge jiyangu ngira kulagaawo message Bruno inenge jiyangu ana mangu nga yanvuga speed in fact kikosize kigambo yanvuga speed nga sibitegeera jaja mukasa kamwetooloole mama naye nga omukazi bambi yali yafuna walakizale omukazi Bruno Betty yafuna walakizale omukazi tafumbangako bbanga lyonna kuganze nkubulidde gyakolera naye nga buli lunaku buli lunch omukazi amaze emyezi 5 talya mmere ya Gazaland kafe javasi kefusi baleeta bireete delivery oyuzende mukulu yali looni milioni 9 ezo zo zakulabirira mukazi owalakizale kati ate waliwo ez'embaga bakola n'embaga ate amanya ng'okwo okukyala okwanjula eyo nayo looni kugaye Bruno kiyinza omuntu ali emyaka 15 nga asasula looni ey'okuliisa omukazi owalakizale n'okwanjula omukazi owalakizale waliwo ko butono osobola okumulinyisa booda anoonya omukazi wonna gye bamugaa nti ali wano okitegeera kati awo wali obuzibu naye Bruno Betty kyalina okukola Bruno Betty kyalina okukola mukadde kano bambi agume mu nsi muno ebyo ebintu mbirabyeko mu bantu bangi otekamu ate otekamu naye ebintu ne bitaninga gundi ne bitavaayo bulungi kati nze olaba bino ebintu byetwogera tubyogera in a funny way naye nga byebituufu omukazi tayagalalangako kukyala omukazi yalagala bifaananyi ba photoshoot niba mukaka simanyi biki yagamba era kyovula yagambye wali mu message simanyi kiki kyandiko nze bino si bye nali njagala gwokimanyi x yali agenda kukyala naye nga alina akasente kalinda anti x broker babayita bati bano bambaleese so gwe kitwale nti buloka kati yali alina akasente zigwa bugwi tezibaawo kati nga alina akasente kalinda ne beekyangamu kaawo myezi ng'ebiri naye aba ne baluzinga contact like nga tebakyakuwuliziganya Bruno Betty yayingira mu picture n'akola byonna ex mu husband byabadde ng'akola n'okumuyisa omuwala bambi naye n'agwa amatu n'agamba olaba asobodde okukola kino kangende naye nga tannako mba nako era bannoonooza yali yalidde tannaba bamusuubiza mugaka kati ate wokola kino kyengenda okuwa makula mere nagamba ogagaza nti nagamba oke nakola ekirala omukazi namukutega akalipa akalala
nti wongolira iPhone Pro Max 15 aganyabo kiro kyonna lunaku lwonna wiiki yonna mwezi gwonna mama Buno agamba naawe olimba tebisoboka kyogamu neewadde nzenna nti ye yammeka nti 5 abala ku looni ne bagireeta ne bagireeta okulya nkujjira alyatya era bamugamba nti aa kooliddeko kamala akafa omukuto tekaluluma ate ogambye nti bwebamu bino nti ng'amaze okubikola essimu agireese kapito akalimu akongeddemu atugulidde makeup kit endala n'ebiralalala awo byatukoledde kati awo wonna kati awo tugamba kale katugezese kutalaafiya tugenda okugezesa nga kabulangana nga kikyali nga twejjusa bwejjusa nti omulongooti nga mukutufu Bruno Betty wano nga bino byenjogera gwe kwata byange togattamu kubanga onoogattamu bijja kuleetera obuzibu kati guno gwe mulongooti mukutufu wepaba baaguyunza soloteepu awo tuli omukazi adayina ensonga nyingi nsonga nyingi nnyo ezitamukkiriza kubeera na Bruno Betty bambi kyokka ate ye Bruno Betty agamba okuzaalibwa kumu n'okufa kumu ngenda kufa naawe bwe byatuuse era zezo audio z'owulira nina n'endala 6 bwe tumala wano ngenda kukuteeramu ngenda kufa naawe nze kunze siinaako muntu naye najjajja wange yafa ate bagambye yagala nnyo jayo bamuyitanga Betty yagambye amaziga gatulukuka nalonda niyomubulize siina kyanzeera mu nsi muno omulimu bange omulimu kagufiirwe nenga gwe sigufiiriddwa omulimu yaguvuddeko gwakayisani tannaba guvaako guviikako ogwo tannaba guvaako naye jasi yabyogedde omwala agambe bambi kigenda fiirwa omulimu kankiddiremu omuwala omanyi message yamuweeretedde amugamba mpozi wabaziikawa nawulyange enviri ate zimuvudde ku mutwe ate yalamye nagayi mukazi tambazeemu ka muntu n'ekyo kyenjogedde ekiringa ekisembayo so kati awe tuli munnange naye nga gamazima gali nti omukazi tajja kudda wa Bruno bingi nnyo n'ebirala bye tutasobola kwogerako wano ebitabasobozesa kubeera bonna Bruno ati yayogera nnyo manyi omukazi ebali bakeefuna omukazi yamugamba ntunudde mu vidiyo nendabanga tulinga abakoze okukyala kubanga ye wali agamba yali yamugamba nze saagala byakukyala naye kati ndowooza vidiyo yafuluma ne bamuyita agamba mbadde ku TV nendaba emikono n'embaga nga ntunula ninga agyeraba nabadde nze Bruno n'asirika kasi natandika okubuusabuusa nagamba nabadde nze saabadde nze sijjukira wentu nabadde ku mikolo nze nasaba photoshoot ate ndaba gino mikolo kakati n'emperekeze bweziri ne ssenga wange ninga amulabawo munnange omukazi agamba kale tukkirize okuzaalibwa kumu n'okufa kumu kati omukazi n'ateekawo obukwakkulizo nagamba tompositinga don't post me anywhere ku TikTok tonjogerako tontagingamu tonkola ki era tetuli ba mikwano ku TikTok ekyo Bruno n'agamba ye mami nga naafukamidde muyita mami ye mami namugamba ekyokubiri sitaani takukemanga n'ogamba abantu nti tubeera ffenna twemanyi ye mami n'amugamba ekirala awona ali ku mukazi owalakizale anti ali kuwalakizale so omukazi yateekawo obukwakkulizo Bruno Betty n'asayiningako nzikiriza tewali ankase ababaddewo nze
naawe obaddewo so ekiwandiiko ne bakisayiningako yasoyalinga affidavit nakkiriza buli kimu kati omukazi byasinze omujjako pulaani n'omukulako pulaga okulaba ng'ate bye baayogera ate Bruno atandise okukola ki nagamba tonfollowing otandise okunfollowinga ompostinga nagamba tompostinga otandise okumpostinga nagamba tonkolera tonteekanga mu mawulire omulundi n'ogumu sitani takkemanga n'oteeka mu mawulire ate onsurprisinga kati awo Bruno nagamba kati awo ndowooza ekintu kitandise okukola ki kitandise okugaana kati musajja waffe ali awo kati ekiddako ne banaleeta basenga b'eggomba basenga ab'embaali basenga ab'emukono omukazi tagenda kudda nze kyenyiza obbagamba tagenda kudda omukazi tayinza kudda omukazi anyigiriziddwa nnyo naawe biri byonna kale byandiganye naye n'abaako at least Bruno we yeefunza n'agamba wano wo neefunzizzaawo nze kati we mulumirirwa nti yava ku ndagaano yava ku ndagaano omukazi wabanga yakozesa endagaano tontabaala siri kutabaala gwe notandika okumupookinga omufollowinga olikinga video ze ate tolikinga emu olikinga mukaago muwafu shadow ban neŋŋamba omusajja omukwano gwamulinnye ate nabingi bye balumiriza Bruno Betty ebyo byakalogo kalenzi biki bingi kubona audio eyo okukaaba ng'agamba nti waliwo abamulima empindi ku mabega abo ku mulimu baani abamulemesa gye bali eyo abasajja abakulukulu ku mirimu eyo gy'akola omusajja abakulukulu ku mirimu alina esseeguya maama tokyogera bannange divorce nze nyeera kuva mu fulemu toyinza kuleeta sseeguya mu bintu byaffe mbadde ngamba wali ate akola na sseeguya alina n'abalaba akola nabo anishiru tashiru mufumbo kyagala kugamba nti shiru mufumbo tica naye emikolo tewagiraba Saimo omunene w'ekibuga Saimo si mufumbo Saimo munene wo mu kibuga si mufumbo wateekaawe munnange etwogera mu bwogezi tayiza ku nyigo ekyali waffe so kati Bruno agamba waliwo abamulima empindi ku mabega ku mulimu wennyini ku mulimu mu kitongole kale nti bayite eno ne bagenda bogane mukyala we bamugata kusaana naawe olaba ebyo by'okusembereza omukazi ku mulimu gata kusaana akusaana yono at least okwagala Bruno ddaye wa X naye nagamba okakasa saana kati awo mulimu wali wayinza okuba nga ayagala kutegula naye omu babiri balinga mukaaga bagala kitegula naye banaye bwe bakitegula mu eyo empumi naye nija kinyiigira ate nga loonyiga lwaki omulimu ate ku mulimu omulimu bagenda kola bakusasula eddeeka wagenda kola mikwano kati Bruno Betty we yafuna ekiva kye ekyamaanyi ekyalakizali yatandika okitwala ne ku vision yatandika okubeera anti kati ab'oku vision babadde nga bamukuba olwali musajja wattu bamugatwala eri naawe omukazi owasawa alakizale omukazi akwagala n'okwagala gwe n'akwata mu kiwata mugamba tanjagala ngenda balagako ng'ayita Boniface Mezayo ng'amuyita mugamba tugende tusurprisinga omukazi abantu abo mbakakasi nti wange nze nsula naye wa ku mutima ne bagenda ku lubalama lw'ennyanja bagenda mulungu oba bagenda wa munnange omukazi bamulimba kojjaawo yakoze omukolo jangu tukwetaaga obeewo bayita mu mukwano gwa muwala simanyi oba bayita mu sister we kubanga omuwala alina sister we bamuyita Brenda oba bayita mu Brenda oba bayita mwani munnange era yo okujja okumusurprisinga yali amanyi azze ku mukolo gwani gwa anko maama agenda okutuuka bamuwa ebimuli bya kasiketi alina we yasula alina omukulu gwe yali asuze naye omukazi oyo ku Golden Tulip n'amugamba nti bampise kakolo naye njagala genda sina kiteeteeyi omukulu gwe yasula n'amuwa ssente ngenda ogula ekiteeteeyi ogende ku mukolo agenda otuuka nga bamusurprisinga ate n'omukolo oli n'anyiiga kati awo wetuli kyobula mu kuva mu mmotoka wano nga bamuleeta kata yawulira akayimba ka Palaso mubaka gulawundi happy birthday to you namanja kati ate omukulu ojjukira engeri yali ekwese mu mmotoka eno anti alagiriza agamba mutwali wali bino byazanya comedy maama omukazi yatunula otunuzo wano
asibirawo te gundi tafu naye Bruno munenya Bruno nkunenya oyo omukazi ebbine dene bali wa flame board eyo ndodo yebbine baji wa flame board balina muwachi Serena oyo omukazi oyina mutwala ku Serena oyina kumutwala Kigo yebaka awumulemu oyina kumutwala Dubai si kumutwala kumetera bi flame board byafa abanaku kaja jifuna kasayine ndaga muntu anti omugamba mutwale Dubai so endodo waliwo emyaka waliwo nendabika y'abakazi mutwalira ku Dubai kwa Mamuza beach kituufu kati waliwo abakazi nga tokyamu surprising n'ebyo bintu bya kisiru muli biringa ebyoku kasiketi anti waliwo buno banoga ku kkubo nala buli omwaka kutte amuwa wano mu kutuuka video tewagiraba nagirako channel ya Bone munnange mwala bamuwa obumuli obuzibu bwavudde ku birthday ye kaluma nywera birabe byonna byandibaddoke naye kumulabisa oyo omukazi bwatyo waba kuyambye n'atuula ewakaawo nga okitegedde omukazi wa Lakizale tomulabisa kubanga aliko enkayana alinga poloti ya Nema okayana n'ennema ekayana oluzimbye mu lutobazi so Bruno waffe yali azimbye mu lutobazi ng'omukazi tajja kumusobola bambi kati abavubuka baagala abakyala ba Lakizale era nze simanyi kumanya bannange kyemulina okukola bavubuka bannange banaku bannange kuba kati omuvubuka kizibu nnyo osanga omuvubuka nga alina ssente ojjako nga byenzibe naye munaku munnange kola nnyo bweyagala omukazi wa Lakizale it's okay naye omuvubuka yonna gy'oli funa omuntu akwagala by the divorce kati essaawa zino mu kaseera kano nze amagezi gembawa bw'obanga okyali mu kweyiiya funa omuntu gw'osobola mu kaseera ako naye wona ofunyemu ku ssente ojja kufuna gw'oyagala bwekiri ofune gw'osobola mu kaseera ako bw'onoofuna ssente ate ekyo nakyo kiba kikyamu kale ate oyo gw'osobola essaawa eyo wakuyingiramu atya ne mutandika okwezimba mwenna amufuule gw'ayagala awo kiri okay amuzimba amufuule gw'ayagala ne mwabagala abakazi abalina nyaasi abakazi abalina obubina obunene abalina skin ennungi beteekamu ssente divorce beteekamu ssente abakazi bagula ebizigo mu tawuni awo mitwalo 65 siko kati gwe sekamaanya munaku wange ebyaffe si bya bbeeyi nnyo kuba package eri mitwalo 3 25 kisinziire oba ogenda kulabika bulungi ng'ekunyiriza naddala abakyala temuli hydroquino temuli sulfa ebizigo byaffe byesiiga ku makya mu ttuntu oba olw'eggulo olabika bulungi ffe tetulina bizigo byerusa just obeera ku nakyo naye nga ogrowinga like ng'olabika bulungi Flexi organic products so munange kyekyo ayo togendayo don't paying attention ku details kakati munange attention to detail kati awe tuli munange era Bruno oba tumuweereze Sala oba tumusabireko kati osobola musabira tumusabireko kati muwembeke tusabe sabira ni Bruno Betty tusabira Bruno Betty ne Bruno Betty ne mukyala we ne muhanya mukyala Nasolo ayi mukama kitange tato wekisa tuli wano mu maaso go tusabira omuddu wono Bruno Betty embeera gyayitamu nzibu nnyo yagenda neerega neeteeka ku mukazi wa Lakizale omukazi gw'atasobola ali eyo ali mu gundi ali mu koona manda omukazi yagenze mukama kitange tato wekisa tukusaba omukazi Bruno Betty gwaddamu okufuna abeere nga amwagala ku mutima alekera okwewanika ku bakazi batasobola ayi mukama kitange taata ayi mukama kitange taata wekisa tusaba Bruno Betty omukazi yena gwaddamu okufuna abeere nga amwagala ate nga naye omukwano nga bweguli Bruno Betty tumusabira tumuteekako ekisa kya mukama alekera okwewanika ku bakazi batali siteekeze abakazi abagenda omumalamu amanya abagenda omukuula n'ebibuno babikuule mukama kyange kitange taata wekisa Bruno Betty alekera okulaba abakazi ab'oku intaneti afune omukazi obaana bamujje ku lumbe obaana waliwo omukazi yajja kubanoonya bambi nga amunoonya amwagala ayagala kufuna omukazi ayagala kufuna omusajja alinga Bruno Betty
mukama kitange taata ow'ekisa mulimu n'abakazi gwe bamubuuza ngati bbaawo yaani nti ye Bruno Betty ate nga Betty linnya ly'abakazi kati ebintu ebyo ebimu mukama kitange taata abakazi bibapisinga off n'agamba nti kakati yenze Nassolo kakati ate omusajja gwe njagala ye Betty kati bannange ebintu olumu bibuzaabuza n'abantu bano abatukyawa tuleme kubanyiigira nnyo kubanga nabo baba n'ensonga enkulu ez'omuggundo mukama kitange taata tuli wano mu maaso go tukwegayirira Bruno Betty aleme kwetuga kubaka kati akaseera kaalimu kazibu nnyo wano wetulaga wakambwe nnyo kubanga buli kintu kyatunulako kigenda kuba kimunyiiza kubanga buli wana atunulanga bweyateekanga engoye nga tezikyaliwo bweyatunulanga ku feesi nga tekyamulaba mukama katonda mukama tukusaba ati Bruno Betty essaawa eno embeera gy'ayitamu nzibu nnyo kubanga kati omukazi yazzeeyo wa X mu kaseera kano abeere nga yeebase naye nga takuba bufaananyi omukazi biki byali mu kukola ne X kubanga ayinza okwetuga ayi mukama katonda taata ow'ekisa tukusaba nti Bruno Betty omulengereze wala n'edduuka eritunda omuguwa emiguwa n'obutwa kubanga essaawa yonna ayinza okwetuusaako obuzibu ayinza okwetuga mukama kitange taata tuli wano Bruno Betty tumuteeka mu maaso go omwana oyo mulabirire omwana oyo yakula ne jjajja y'ensonga lwaki yeeyongezaako erinnya lya Betty kubanga linnya lya jjajjaawe kale mukama kitange taata ow'ekisa musaasire omwana oyo omulabirire kubanga kati wano wetwatuuse wazibu nnyo Bruno Betty ye kakati tumukwasizza Saala tumutaddeyo mu linnya lya Mukama amusaasire kubanga kati wano wetwatuuse Bruno Betty tulina kumuweereza Saala kubanga ye omukazi yagenze omukazi yazzeeyo wa X naye mukama kitange taata tukusaba nti abavubuka bano abeerijja lijjanga emirongooti gyakutuka abakazi balakizale babalabire wala abakazi balakizale mubalabire wala abavubuka nawe okimanyi nti omulongooti gwakutuka kiki weeteeka ku mwana omuto bw'atyo mbula kalevu oba ogenda mukolako ki mukama kitange taata ow'ekisa abavubuka tutandika okumanya sayizi zammwe abantu b'otasobola waki ogwa ku looni olw'okulabya omukazi alina ebbina mukama taata ow'ekisa tuteekayo omwana woyo Bruno Betty tumuwonga gy'oli afune omuntu amwaga newaana bamujja kubanoonya ffe tetugenda kumunenya kuba kakati walakizala amulemye kakati agenda afuna abanoonya mu linnya lya Yesu amiina banna yenze essaala ya Bruno Betty gye bamusabidde